Abazadde ba King David Junior Primary School batabukidde Minister Jesse Muyingo. Soko bawulize katini nnyo tumale tweyongereyo. Singa baga nti Bobi Wine ali kapukyolwa essaawa zino essaawa twafunidde amawulire g'abaana baffe nga bafudde abafunye accident. Singa ze bafuniddemu amawulire ago gavumenti nti Bobi Wine ali kapukyolwa singa tebannatuukayo banditambuzaayo bigere tebandirinyisiza abasirikale bandigenze kapukyolwa tebandirinnye ennyonyi. Abaana baffe lwaki batulwa bennaku lwaki batulwa bebatu. Alright, ndoza mulidde bulungi nnyo abazadde ebyaddala kitalo nnyo kitalo ddala naddala abo abafiiriddwako abaana baabwe mweno week. Imagine there has been 3 accidents, road accidents ez'abaana bato just past week. Imagine what can happen the whole of this month kubanga waliwo trips nyingi nnyo naddala mu bino ebiseera nabyeko aba geography nabyeko bingi nnyo trips nyingi nnyo. Isengo kwa peninga muguno mwezi wabelawo ne jinja wabelawo jinja show 20 segeza trips zichakola ki ichagendera maso government ino kola ki twandise precautions tulabyeko abazadde batabukira minister Muyingo Jesse bamugambi tino bagala bana babe wanga basobola babateke kunyonyi eminambu babalete konga bamu basiramu bagala kuzika bana babe they want the things to end instead of being there nga baba kweka ekapchorwa atandikira abazadde abamu abakabi abazadde mu wakati mu kunyolwa n'amaziga mulimu abavuddeyo nga bagamba kize accident eze ate kya bulijjo era tebanenya somero naye at least government ekoletya ekwate abaana baabwe ebateke ku nnyonyi wekiba kisobose ebalete kuliko nonanyigidde ddala n'agamba nti kati baba kubagamba nti Bobi Wine yali ekapchorwa singa esawa yakakati omuzadde okubeera ng'ayogera ekintu that means that they know what's happening in this country. Too much honestly it is too much. Abaana bandibadde at least abawonyewo nje video abazadde babategeeze bategere nti omwana wo awonye waliwo bambi waliwo omuwala gwe nalabye oli yalabiddwako akumayo na ku radio yabadde very brave yayogedde era mama we yakimanye yakufamize ddati omwala we mulamu yadduseeyo wali embale ku hospital kulika sinzo okunkwasa ennaku ye bamugambye ejjo ate wali oyo muzadde yabadde kasiru oyo yadayomba bayinako abaana bana. Oh my god abaana bana ndabyeko mbu bali wa ababuuza bali wa bigambo tebivaayo video mugenda kwa mugiraba oli gambi oli yabadde yabamukubidde essimu ejjekiro bamukonfaminga nti omwana we mulamu wabula ate bwagenze ku ssomero ya King David olunaku olwaleero ku makya ate ne bakamutema mbumufu. Oh my god can imagine alabika wali omwana balamu gwe omuzadde yali kutye mmotoka n'agenda imagine okuvuga 4 hours okuva no Kampala or 3 hours almost okuvuga kuva Kampala ampaka Kapchorwa okutuukayo okugamba just amawulire nti mwana wo abadde ku list y'abafudde n'agamba n'ogamba abasinga nalabye nga bavuma balamu but kyomina okumanya kino balamu ayise bingi past ndoza 6-7 hours 10 hours okuva accident we happenings kyomina okumanya kino alone sawe nali ku King David achaliyo omanya okuva embale ate sawe nali ku King David video njagala musoke mulabe nga bazadde bemulugunya alenkuletede ebirala bigenda maaso Fred Kajubirumbiye abyogeddeko. Iyo busebwe sawa olunaku lw'eggulo
obudde buno baminisita baladisi besomba bwesombi waliwo ennyonyi ya polisi waliwo ez'amagye lwaki tebatuyambira baana banange tubadde tusaba ekintu kimu tubadde tusaba mutugambire abakulu abategeerera eggwanga lino batuyambe bakomye enkola ey'ettima bateete ku baana tesobola nakumala ddakiika 3 nga tebannajja bulaaza ne tulisitaaka obudde buno nze kati nina abaana bakiddira nakategeerako omuntu yemulamu ate nayo bamugye mbavu singa bagaa nti Bobi Wine ali kapukyolwa essaawa zino essaawa we twafunidde amawulire g'abaana baffe nga bafudde abafunye accident singa ze bafuniddemu amawulire ago gavumenti nti Bobi Wine ali kapukyolwa singa tebannatuukayo banditambuzaayo bigere tebandirinyisiza abasirikale bandigenze kapukyolwa tebandirinnye ennyonyi ne abaana baffe lwaki batulwa ennaku lwaki batulwa batukaabya amaziga batugamba basindisa ambulensi emmotoka etambulirawo olugendo ennaku 2 olaba ogenda Kabaale n'otuuka ng'osanyaladde ng'oli mulamu ogenza ogimirira n'erukaya n'olya ku nkoko n'oyimirirako embala. Alright, nga tubitedde ku mabbali nkugambye ndowooza mulidde abazadde babadde banyiivu by the way. This has showed me that Uganda ba uniting basobola okukola ekintu ekirimu ekintu ekiri productive. Ndabyeko omukulu Minister Muyingo Jesse ono nga lujjukira bulungi replacing oba acting era ba replacing mama Janet Kataha Museveni ngoyoyo minister omutuufu paka ne kati tugenda myezi 5 tunakubeera nga tumulabako mu mawulire wantu wona but what we know she is okay okusinzira ku government ya tugamba omukulu Muyingo naye tatudde atulaze ntino afaayo but all in all antu bali kwebuuza if it was His Excellency Robert Kyagulanyi singa helicopters ni imagine migi solo kuduka wano mpaka wa aliziba dakika yatuse ya dakika 5 ebetuse wa capture bagamba iba yakoze ki iba yatuse nda kati bazadde bagala if they cannot bring their children this side why should they take mu bus babatwaliri imagine batade already block teli kugendayo oshegera abana bazadde bagala kumanya bana kyabafudde abani but all I know those are measures but abazadde babangwize era njagala basoke bwawulirize video eno ey'omukulu Minister Muyingo Jesse ayogera ku zino ensonga ngero bajjukiza video bagituweleka like so kwenanga etambula gwachanga kwenanga subscribing kati kajja personalize okateke mall badde inacho bagamba actually mukulu Jesse Muyingo byayogedde essomero lyo at the moment closed babagaddewo baligadde okumala weeks nga 2 until further notice tomanya bayinza okuligalira ddala nga essomero oli yafiirayo baligala oba yo tetugendayo nze kemulize Minister Muyingo kuzina ensonga tumatuyongereko wano batuufu anange mpola my sister Mercy Honorable Lord Mayor your worship Lord Mayor abakulembeze b'ekitundu kino mwenna basebo ne banyabo kitalo nnyo eky'abaana baffe kitalo era ekitalo ekyo tukuŋŋaanyizza wano olwaleero okulaba nti enjega yatuyingiridde ffenna tugabanako. Okusooka ndeeta obubaka okuva mu gavumenti okubagiza abazadde baffe, abasomesa baffe, abayizi baffe n'emikwano gyaffe bonna mwenna bakwatibwako essomero lino. Essomero lino likoze ebirungi bingi okulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda. N'abo abamu abagendeddemu nga director n'abalala bakoze omulimu mukulu okulanga ebyenjigiriza bitambula mu Uganda. Njagala okusaasira ennyo
abaana baffe njagala nsaasira nnyo abaana baffe abaana badde n'okwagala kwa dayirekita waabwe badde n'okwagala eri basomesa baabwe badde n'okwagala eri bataata baabwe ababaleeta ne bamaama njagala okubasaasira njagala okwebazaawo bonna abagezezaako okuyamba enjaga bwe yaguddewo abantu bangi bazze ne bayamba abaana ne babamu ne batwala Embale abantu batwala mu Kapchola ate abalala ne babateekateeka okulaba nti bakomawo era bakomawo njagadde okukakasa bassebo ne bannyabo nti abaana abali mu ssomero bali 936 217 be bagenda kukulambula mu mmotoka za linnya nga kuliko baasi 2 nga kuliko n'emmotoka endala entonotono 2 baasi eyabadde n'abaana 117 be bafunye accident era accident yabayisizza bubi baana 21 bakakasiddwa nti baafudde abaana 21 emirambo gyabwe ne gitwalibwa mu ddwaliro e Kapchola ekyo mukitegedde details abaana 5 manya ku baana 20 kubafudde. Alright, nga tubitedde ku mabbali, this video is very emotional. Sagala gikola because I feel like omusajja ebyadala Fred Kajubirumbe manyo predicting. Predicting oba information yabeera agimanyi. Nze nabagamba wano banayogera tulina okubaga twesiga naddala ba bloggers. Yayogera mweno video gye tugenda baplayingira. Bituufu oba kintu kale simanyi mugenda mutubulira mu comment section twagala bingiramu but oh my god so sad yabyogera myezi 5 mabega yakatali kubeera nga byapengera kitegeeza I don't know nandiga mzaja mutuufu naye kasoke tulindeko nsanga yaja kumaone proof era agenda kuvaayo kyemanya ino kuvaayo ayogera yagamba tino abaana bonna it is a stage the diversion of a state is sacrificing abantu. I don't know if it is true but njagala musoke mu muwulirize tuwulirize mu comment section wano wenyine njagala basaba agambe ki subscribe ngone kuwana boy UG Uncensored so that latest updates kuli kimwe kituka mu Uganda Uganda olengo kifuna mbode abali ku timu y'omukulu Fred Kajubirumbe namwe mugenda ba mutubulira mu comment section musoke mu video male mutubulire gamba ke bintu ebyo embagamba konti omwami ono n'abaana babuzibwa bakazaalibwa mu ddwaliro emulago b'ekiruddu abaana abo tebabula oti baba bagabye abaana battibwa ne balembekebwa omusaayi ogwo nyambi n'abanga amufiiringa ebbanga lyonna abantu bangi mwakiwakanya naye with the time mwakiprovinga kusinziira ne bakulembeza abalala baali bakikola kati mutegedde kati bulijjo mwebuuza waki accident zigwa nga twakava mu kulonda kubanga tugenda mu kulonda bo wakati mu mwaka ebintu ebyo byonna byonna n'okwokya amasomero okiramu abaana ne batemula abantu zonna ziba saddaaka kati ozolayo mutegedde ekyo kyetukiringa nakyo nti abasajja bano si baloko balwadde oyo mwami propagandist wa NRM naye waliwo olumu lwajja nayogere nga lwomushano nayogera ku BBS wa NBS ajja nayogera ebigendo nga bituufu newankubadde ebibiba bikyamu najja nabyogera katuza mutegedde lwaki Museveni specifically atemula abantu kirindi kubanga ye at his own advantage ebyokulima bimusabye nti kati tuwagala musaayi n'asala n'atemula kubanga kyaba ayagala ekyo mukitegedde kati essaawa zino kambaga ekyomutayagala kuwulya mukiwulye bulungi nnyo olutalo olu wakati wa Geno Kahindo Dafiire ne genetically modified general oba Boto Hadeni general mu lulabise kyamulinga essalambwa eri ensenke lwaki olutalo luno lulimu ebintu bingi nnyo naye njala nkuwekokka ebimu ebirwa wetwogerera ekituufu kiri nti Nyandi Yoseferi y'amadinisa kyovula kino kiwadde Boto Hadeni general ne kojja wa taata we Salimu Sale amaanyi agakola ebikolobero nga tebyabakubako mukono
era omuntu adrivinga Otto Harden General bamuyita General Salim Sarakanda naho ate General Salim Sarakanda naho okusinzira ku sources zange na buli kimu yeeteeka dda mu bigere bya Nnyandi Yosoferi n'enkola ya Yosoferi gy'akolamu. Lwaki Yosoferi bw'akyaza abantu oba bw'ayita abantu n'amusinga okusoma amusinga kutegeera n'ebitabo ye kennyini ate afuuka instructor oba afuuka musomesa eri bo n'ateekawo olubaawo n'atandika obbasomesa okusinzira ku ideology zaagala basomese tawa muntu mukisa musomesa ye ayagala asomesa abantu. Kati ne Salimu Sali kyekyamutwala eggulu kabere kapeeka atuuza abantu mu woolo n'abasomesa ebintu naye nga si asomesa alinawo batwitters babayita batwitters abasomesa kati ye n'apikingamu points najja n'aga nti abasomesa basomesa naye nga naye kennyini omutwe mukalu n'omuga nti ayimire walizoninga abantu abisobola just nti yeefuula nti waali awo naye nga naye ali kati yeteeka mbigire byoli era yenkola gye yakoppa kati naye yafuuka president kulwe kati ya driving omwana ono n'ebikolobero ne byakola ebyokusamira n'akola ebintu bitakola mateeka kati yamudrivinga. Kati mu ndagaano ze baakola jjukira abamanyi byafaayo Jeno Kayindo Otafiire yali mu gavumenti ziri ezayita mwena naye yali wa poliisi ku mundu Museveni ze yasooka okufuna Kayindo Otafiire yamuwaako emmundu era ne bakola endagaano nti nja kusigala mu gavumenti